gikwateko ekyetaaga okuba ekikulu ekisinga okuba ekikulu kwe kutegeeragana dialogue. Pozi constitution ekyusibwa abamemba ba parliament nga batudde nga n'obwetaavu bwe buli. Ndowooza okusomoza okuliwo kwe kuba nti ekyateesebwa dda ekiba nti kiteesebwa ku kiseera kino ndowooza kikyesa okusomoza. Ate naye abantu okweraliikirira nti oba oli awo senga omukulu ono abaaliva mu biseera abalijja tuyinza oba oli okufuna alinga amiini oba afaana ati ndowooza bwe bweraliikire. Kale senga abaawo okuteeseganya naye kyensaba abantu bagende nga beebuuza ku bantu baabwe si kuteesa mpolampola oyo mu nkukutu naye abantu bonna era ndowooza senga kibadde kisoboka abantu baddewo abantu bonna okwenyigiramu n'okuba akalulu okulaba oba kyetaagisa naye tekyetaaga kuggula nnyumbayo n'otalekako kakufulu n'akatono enkomerero ne weeretera obuzibu mu bulamu buno okutuusa bwe olwalituuka mu bwakabaka bwo obutaliggwaawo.